mukulu naddala mukulumbidde nti ebyo byanenyeza URN kitegedde byanenyeza kati nga bo abali mu bufumbo obutukuvu nabo babisalidde magezi ki? NRM yanenyeza NRM baba bali mu bufumbo obutukuvu bategeeza ki obufumbo obutukuvu? ajamuddamu Ssaabakristo Kyagulanyi ekakoola Ssemuto yakubuuzizza banyi bya bufumbo obutukuvu byabuulizaamu. Munakyalo mbatumidde Badiya Madiina n'abagesera Mpagi Emityana NRM etuyambe ew'ensala yaayo kalulu k'emyanzi. Uganda Crane tweyanziza mwebale obuwanguzi. Waliwo ono mpereza message endala Munakyalo webale tuweereza kuweereza gwange webale kuleeta baami abo Bashiri n'owa NUP be basobola okuteeseza eggwanga. Bashiri wamuwuliddewo ng'ateesa nayogedde ku ngenda mugamba ateese gye bujja. Henry Baguma omunnamawulire munnange kitula nnyo okufiirwa omukadde waffe mu kisaawe ky'amawulire mu bbanga ttono. Elda Nakabuubi Mukama amusaasire. Thank you. Onagambye ne bwe nagamba ku nsonga eno nga yakatandika tewali kintu ekisuubirwa kuva mu kakiiko k'NRM akatabuza ebyokulonda era nga bulijjo bwekatera okukola. Gwani agambye ekigambo kino nga bwekatera okukola beesiimye bempeereza sitegedde. Okay, ye Mwanje Godfrey wa Bright Africa Primary School ekyabakuza Masaka yatuweereza message. Njagala malire eno Mwami Sseruga we bali kutuweereza kweta bakulu abo Kakembo Moses Ekyangoma Nkoni Lwengo abakulu mwenna mbalamusiza Muze Kayiira gyali mulamu ddala Ekyangoma waliwo tumutumidde nnyo mu Kayiira kasomeko na bano kansome yona zino nga 2-3 tulidde wa Bashiri. Munakyalo Mwami Sseruga we bali kuweereza nze Mabira Moses Sserunkuuma mobilizer wa informal sector NUP Mukono municipality kati mu NRM eyawaaba ne gwe bawaabira teri agenda kukkiriza nti awanguddwa bwe bityo bifaanana. Ekya Community Alexandria mutumidde nnyo webale mukama wange. Ona Sseruga mbalamusizza nnyo nze Sempija Godfrey Mukono ene Mukono bakubye Andrews ennyo nga Kataba mutte bamututte mu Agakani e Nairobi ho bali bakuba wagambye Kaloli Tribunal omulimu gwe yingidde lw'ensonga balondesa beerabira nti obululu bw'omulundi guno babadde bantu mu layini nga si kalulu mu bokisi kwosinga omusinga abantu balaba musi asazidde baffe Mityana. Ismail Mugasira Sseruga programu yaffe kati Mwami Kakoza akkirize nti NRM si benkanya tulabye nnyo n'abasajja abakulu abo bannange. Ismail Mugasira ekazo mwe batuweereza kale okutuweereza nze Sibayiga James ndi Busiika ebintu byewunyisa abeesimbawo bangi mu NRM mu bifo ebyenjawulo bangi ne basuubiza nti singa mpangulwa ngenda kwemulugunya. Okay, ngenda kwemulugunya oba okuwaaba kubanga twagala bukulembeze bulungi naye kati ndaba buli omu awaaba kooti olwo ekole ki eba ereke ki? Buli omu ayagala afuge kati omuntu wa wansi akola atya nga buli muntu ayagala bukulembeze kufuga ggwanga lino. Ezo message zikomezaawo. Nsaba Bashiri tukuwa ekitiibwa kuba olina ekitiibwa kyolabiramu gwe kirala naye nakyo wadde byenjogera banyiigira ab'emubende bagamba nti nkunyigiriza bwe ŋŋamba nti olina mpawengwa neddala ng'olina mpawengwa ate mu mateeka obava mu NRM nzikirizibwa teri yaggamisi nange sigambye ddiiri sivangayo naye akamyufu saakajjaamu. Omanyi nze ndi ku bantu abakkiriza nti omuzikiti bwe guguba ennyo ne gufaanana bubi yinza obutagenda kusabira mu ekereziya erinaanya awo gye basiize langi
oba bwe nfuna obuzibu naye maamu wange tekitegeeza nti mba nvudde mu busiraamu. Naye kyolina okumanya Bwana Sserugga ku nsonga eno yennyini gye twogerako, waliwo amaka g'osanga n'osanga nga omukyala waawo ayagala nnyo yaba abeera n'obuvunaanyizibwa obw'okuleeta omukozi, era ye omukyala n'agamba nti wano njagala kukozesa bwana bulenzi ewange bwe bukolawo, n'omusajja n'ayisisitinga nti omukozi gwe njagala alina kuba muwala. Naye nga mu mutima gyabwe muli munda bonna tewali alina mutima mubi ku maka, bonna desa mutoto baagala kukuuma baka, buli omu naye alina obweraliikirivu bwe mu ngeri y'emu. Kakati kano akalulu tubali twogera ku ky'abantu abakagendamu n'abatakagendamu. Waliwo abantu abatagenda mu kalulu ako nga balina bye baatya nga baakatira ne bituukirira. Waliwo n'abakagendamu nga baakagendamu ng'era balina bye batidde nti bwe siikabeeremu, wawulira gwe esiteeti eyinza okunnwanyisa, bwe siikabeeremu nja kufuna obuzibu buti, ng'olaba oli takaagala. Kwanza ndi mubaka wa paalamenti, njogera n'abantu bangi era nayogeranga nabo, ng'olaba out of convenience or conviction. Oli akalulu n'akagendamu naye kati bwe baagudde oli n'avaayo n'agamba Bashir gwe ate watukola gwe walabuka, nange nno nali sigenda kakola ki kagendamu, naye ng'ekintu kimaze omukola ki kale n'osanga ng'ataagendamu neeyagendamu, oluusi balina ensonga ezifaanagana. Kyova olaba omukulu akugambye nti osanga oli nga minisita era ng'akyaliko nga Florence Nambozo n'agamba sigenda kakola ki kagendamu. Aisha Sekindi n'agamba nti nze sigenda kakola ki kagendamu, sigenda kagendamu. We are looking at a systemic problem eyalya the entire electoral process mu NRM. It is not a localized problem. Okuviira ddala ku registers n'ebyaliyo abantu bandaba ab'emubende. Emubende balangirako ne bagamba nti ebiwandiiko bibuze mu ofiisi y'NRM babibbye ne registers tewakola ki tewali. Hayini bamala bagamba nti abaali babibbye bakoze eki? Era twagenda otuuka mu kulonda abantu ate beewuunya registers ze baalonda. NRM yakamala okuapdatinga registers ku ssente empitirivu nnyo ate bagenda okuleeta registers juzi nga za 2020. Abantu ne basimba layini basoma nga basoma tebaliimu, abamu baafa dda, n'ogamba nti kiki tuliko. Kakati n'ova ku nsonga eyo n'oyingira mu kintu ky'okuba nti omuntu gwe muvuganya naye, omuntu eyeesimbyewo, omuntu candidate nga yasitudde registra kampeyina w'amanyiddwa n'amuleeta ewa Tango Odoi, era ne bateesa bulungi nnyo diiru neggwa ne bamuapointinga n'abantu eno ne bamanya nti ne sente ziwanyisiganyiza emikono nti era oyo bamugambye nti gwe tunaakugamba okulangirira gw'ogenda okulangirira, era ne kituukira nejja wano ne nkugamba nti emubende baakoze kino na kino na kino naye tewagenda kubeera. Ndowooza wona ne bombiri naye yaliwo mu pulogulaamu eno. Negamba naye akalube kanaaba kawedde ojja kuwulira ng'abantu bakaabira ku kibegaabega kyange. Kubanga wandirowoozezza nti omuntu nga Tango Odoi kaseera kano yandibaira alina ebintu byatasobola kugendamu. Ne wali namulaba juzi nga tuli mu caucus. Kolaba lwaki oba osobola okukola ekintu kino? Naye mu Uganda twebuuza okkiriziganya nange ebizibu byenkuganya nti fe abantu fe tulina niki ati buli kye tukola kikolebwa abantu naye twebuuza lwaki kibaawo. Lwaki omuntu yagenze ne ku university n'abeera mukugu n'afuna ne PhD mu mass communication ate family ye eyinza okubreakinga down because of lack of communication. This is what we are seeing. Lwaki omuntu asomye PhD mu business administration omusanga talina business yali etandise n'emu n'ebeerawo naye nga tene mu university asomesa business. No? What went wrong? What went wrong? Byalina okukola tabikola. Nalabako embwa ng'ebugolera ekinyonyi ng'ekigoba nogakakati egenda kubuuka. Okiwulira
kakati petition zonna ze nawoza naluzinga ya mukyala wange ezabala neziwangula naye yatuuka ku omuganga teyeganga dokita bwalwala anoonya dokita byonna n'ogamba nti tuyigamuki kubanga amagye ne gasalako poliisi neesalako neewamba buli kimu nga eri ku ludda olw'omuntu omu avuganya naye ng'ate mulimu kwesunsulamu anaagenda okukwatagana n'opposition anajja ani anaamusobola kati mumaze okwekuba mwena mwemazeewo era nze mbadde ndowooza nti ekintu kya tribunal gye baateekawo is the biggest joke, is a joke of the year kubanga kankuwa ekyokulabirako tribunal yabadde ekugamba nti ssebo nga tonnayogera kintu kyonna ffe twagala evidence ku tebo. Here we are, omuntu akubye abantu amasasi ayokyeza emmotoka akubye abantu emiggo era ebyo bye bimuyambye okuyitamu ate yo tribunal nga yatugambirawo nti matters zonna is falling under the criminal justice system si byaffe ebyo si byaffe naye ng'ate gwe yagenda gwayagala justice ebyo byebyayambuli n'ebyarresting oli n'abudakitinga abantu n'abakola ki naye ate balina bagambye byaffe tetubikola ki kakati bwenkanya ki bw'oba onoonye eyo bwenkanya ki kubanga bantu bangi nnyo nga tebannakwatibwa naye nga bayokya amamotoka nga bakuba abantu amasasi n'ekintu ekitono ennyo ekyakoleddwa mu NUP nti zaabaluyirika beevuma bwevumi ne shamimu kugamba omuliro mungi naye tewali yakuulinze pisto kukuba mulala ssasi naye ewaffe eno NRM yeetuuse ne ku levo y'omuntu ayokya emmotoka za munne n'ajjayo emundu n'akuba amasasi abo tebannakwatibwa yadde okubatabaganya naye yo NUP egenzeeko ku levo waakiri egamba nti bano abeevuma katubaleete n'ensi balabe nga bagwanganye mu kafuba nga bakwata beekutte ne muki ne mu ngalo ate waliwo ekintu ekirume nnyo bwana Sseruga n'abantu abatulaba wano era nze neewunyiza nnyo era kanso Mukasambidde yagambye abaddeyo ko ng'awoza waliwo ebintu ebineewunyisiza ennyo artist bannaffe twogedde nabo ababaka bonna abayina emisango mu tribunal nga babadde up and down nga banoonya ssente buli nsonda we basobola ozijja nga babadde desperate nga banoonya ssente zino ze banoonya mu kaseera kano zaaki zibadde ziragawa basasula ki waliwo n'abatunze ebintu bye tumanyi naye babadde bagenda kusasula ki lwaki ssente bazinoonya akalulu kaggwa nga bawaabye buli ayina omusango abadde anoonya wakati w'obukadde actually obukadde obutakka wansi wa 3 anoonya obutono paka ku 10 anoonya entono abadde anoonya obukadde kakati pateeni egenda kuggwaawo mumanyi ki ekitegeeza ate munnange bonna abayinayo nga banoonya ndowooza anaagusinga neyagusinze bonna banoonya bagenda wamu neŋŋamba bano banaasobola nze ninayo eyasinze naye nga kati asula ku butaakye alaba bagenda mujjayo yasinze tebategedde kati bategeredde bwe bategedde ne bajja bawaaba kakati alabye ddala ngaokusingako kuyinza obutavaayo eno so okuwaaba wamu mu electoral commission omukyala yasinze woman MP Kyegeegwa ye yasinze bamudekerera linze naye ebigenda okuva eno mugenda biwulira omuwabi abakaze tunamutuukako waliwo mu tribunal endowooza yaffe nga bwe twabagambye waliwo kamala byonna rulings babadde n'ennaku olwera okutaano zisandise okweyongerayo olwokutaano lufuuka lwa mukaaga kati lugenda wiiki ejja ate yakuwaabira natandika kutegeka asimba ebidaala mu bigambo byakujaganya waliyo kamala byonna akyazitunulamu kale mwebale nnyo omukulu wawumbewumbe ebyo bitwewunyisiza nnyo neŋŋamba era mbadde neewuuza
nti omunyu guno abantu gwe banoonya mu bungi bwe buti gugenda wano gwandi gukoma mu balooya gugenda mu bali abalamuzi naye nga gususse guze nokwoza kwaggwana kubanga bagunoonya gugenda kukola mukokubiri gugenda kukola ki mukana akaddako baali amabanja bagenda mukalulu koza embeera eyo bw'eneebeera bw'etyo ate abantu ne bataaba era nga tebayambiddwa tugenda kusigalawa kubanga gwe walaba abantu abaawaaba naye waliwo n'abantu abataawaaba waliwo ffe abatajja mu kamyufu ne wabeerawo be baawangula mu kamyufu verani feyali ne bagamba n'okuwaaba tetujja kuwaaba kuba tetusuubirayo bwenkanya bo ne batajjira ne wabeerayo n'abaagenze mu kuwaaba naye nga lidako naye nga mukuwaaba boyongedde kunyigirizibwa ti n'akatono ke badde nawo ne kapoloti akabaddewo ate nako kalukoze eki onalebo kakoze ono musaasidde gwe kogendamu abamu tebalaba bagenda nabatiikingira ekirungi ekikalimu ne mulayini tebajja ekyo mwami Basiru leka kutya primary bw'obeera mu mooko obeera weepima Piero Yigeri sagala abantu bate Piero Yigeri yabyabakama kati gwe wagira omuntu okubba mooko kati abantu kyetuliko kati abantu babbye mooko babba endo obutaama ekizaamu waliyo kamizaani that's why constitution waliyo safety valve gy'oddukira gy'otafunye bwenka kubanga laba na kino bwana Serugga kati ki kyetuyigamu twala ekyokulabirako kati ku election zetugendamu eza seeke ne batuuka n'okugamba tuteekeyo olukiiko luli special tuyite abantu bonna abagenda okuvuganya sekretary general n'ajja Sebuto Dwongo ayogereko gye bali abagambe nti temugezaako okusinziira mu bigenda mu maaso temugezaako ebintu by'okugulirira abantu ate twawulidde n'okuwulira nti waliwo omumwe abateekateeka n'okweka abalonzi kali ate bali bennyini bye yali agamba ne bamugamba nti wetuwadde n'akakodyo kapyako katukakolere ddala era n'alabye Siiza Mulenga King Siiza ng'alaajana n'agamba nabadde akyoli ne West Nile naye nagenza okukkirira eno nagenza okusanga obutebe buli obwabuteeseteese nga buntunuulidde ngenda okubuuza nti bannanga abalonzi baliwa tuyitalakitinge nabo abo bali Tanzania abo bali Nairobi abo bali abantu tebali mu ggwanga no wetwogerera naddala abo bagenda okulonda ayitapulini waziri bafulumye edda omukulu abadde atugamba wano nti waliwo omu avuganya buli muntu anaalonda yabakweseddanga miliyoni bbiri naye ne basale y'omwana we ku yunivasite nga full course paka omwana lwanaakolaki lwanaamala okusoma kugamba akuwa basale y'omwana wo bw'oba olina omwana agenda mu yunivasite bw'oba toyina oleeta ow'omuntu wo naye nga kyanoonya okukola sente nazijjawa nazizaawo atya kati kyetaaga ate kubuuza oli kubanga ekyo kyekyewuunyisa byabusuubuzi omulala yagamba sub-regions 18 eziri mu ggwanga buli sub-region ngitandikidde sako njagala nga sinaba nagamba nti oba ndayira oba nkolaki buli sako ngiteekemu miliyoni 10 that is 1.8 billion ezo nzibakolaki ogenda okulaba nga kisusse nnyo n'ogamba tukyali mu kunoonya kalulu tukyanoonya abantu basinga qualities oba kati kyetuliko tuli ku byaffe birala webale mukama wange era tujja kukozesa ekigambo mukulu wakoza kyaleese wakoza bwagambye nti ffe abantu abeesimbawo ffe tutabula ebintu ebyo lwaki abeesimbawo babitabula kubanga beeyagaliza obukulembeze kabe oba batya toyinza kulowooza ku muntu yeesimbawo nti yatabula ng'ate olemeddwa fakita zonna ezimusobozesa obitabula tolina bujja kunenya yeesimbawo n'otanenya mulondezi kubanga waliwo akkirizibwa okukusazaamu nga weeyisiza bwoti okusinziira ku gaire ze baabawo bw'aba nga mbwa teruma toyinza gamba kubanga ne mu masomero nawa yonna gye tubeera abaana katabategeera emubenda eri tulinayo seminary ntera okuinterakitinga n'abantu abo naye ekimu ku bintu ebigobya abaana mu seminary singa enneeyisayo oba empisa baba tebazitegeera bulungi nga tebategeera bulungi kalakitayo ntuufu weebuzabuza olwaleero oli kino totegeerekeka basobola okukola ki omanyi era mu byobufuzi waliwo omusajja ndoza bamuyita Winston Churchill ye yagamba nti munnabyabufuzi omutuufu
oteekeddwa okuba n'obusobozi obubuulira abantu ekiriwo ekinajja n'ekirijja era ng'olina n'obusobozi okubannyonnyola lwaki tebyazze kakati obabuulira ekiriwo ekinajja n'ekirijja kati ate bwe bitajja byonna olina n'obusobozi obubabuulira lwaki tebyakoze tebyazze ye omunigeria agamba nti akayana bwe kaba kalaba ente nga bwegaaya maama waako kaba ketegereza kulaba ngeri ki gyekyusa mbazaayo era nako bwe kavaawo bwe kate bwekakola ki bwe kakola ebintu bino byobadde oyogerako era obuuziza ti naye kati bivaawa biva ku mukulu yennyini wali waggulu ente yennyini buno obuyana gye bukoppa kati ente enkulu yeyigiriza entogaayo kati eyo sisitimu mu Lungereza bagiyita prebendalism gwe okubeera mu ntebe mwotudde n'okozesa resources eziri mu ntebe eyo okwenywerezaamu kyekisooka kati resources ezo ezimu ziba financial endala nga their military tools njagala okutegeeza NRM tubadde wano tulinga abasaaga tulinga ababalaata naye bwe mubanga mulowooza nti eno yenteekateeka gye mugenda okuteekawo kati going forward tugenda kudda mu nsi enzibu etagenda kusoboka kubanga naffe abantu ababulijjo abatalina mundu ezo naffe tujja kukwata ebyambe tetugenda kukkiriza bino bye mubadde mukola mu primary zammwe mujje mubitukolera eno gye mujja ekyo tekigenda kusoboka buli muntu agenda kukozesa ebisoboka okulaba nga naye afuna ekisoboka ekimujyaamu kubanga njagala kutegeeza mwami Sserugga kiruma nnyo nze ndabye ebintu bino ng'omuntu ekyamazima yawangudde polling station n'afuna obululu 100 mwana gwe yasinze n'afuna obululu 2 oli ne bongerako 0 endala n'aba na 2 olinaasigaza 100 mwana ebibiri biri si bantu tibaliiyo ne bw'obayita bakusanyukireko tobalaba 100 mwana bantu abaddala ddala abanyiize ate tebamanyi bulungi kikyabaddewo in fact bo balowooza nti kati gavumenti yabakyawa era ogenda obawulira nga bakaaba naye tukoleredde NRM era nze kubanga bagayani nabadde nabo nga balinga 7 olaba bakayana ne bagati mu NRM temwagitegeera bo bali batwala baasi ezaddala zibakolera ne ssente mwe babawaako kabonero wangi bo bali mukitwale nti baasi zaddala bazirina zibakolera ne ssente buli lunaku mwe muyinako kabonero naye ekifaananyi ky'omutwe gw'oyo gwe mulabako mwe temumusinkana kamala okuyita mpaka buno abantu tubagambe babiveemu naye waki tutugusa kino ekintu ensonga eno gyayogedde tuli mu kalulu naye kati question ya manyi kwenyumiriza onaasobola akaluka benyumiriza mu kubba n'oba akalulu nga bakubuuza fe ebibuuzo ebimu bye batubuuza kati mu byaffe eno bagamba naye gwe olina kapasite eremesa okubba akalulu gamba kati okubba is a standard kyayogerako naye ate kyazze ne mubamu ne bakugamba ng'omuntu omanyi wa opposition ne bakugamba nti naye kakati naye ng'omuli ayenyumiriza nti nsobola nange okukola ki kati ekyo kikatinza across nekirala kyenjagala okulaanira sinaba kukyerabira ngamba kati abantu batandise okunoonya akalulu olina kunoonya akalulu nga bw'onoonya n'engeri gy'oziyizaamu omubbi w'akalulu egwo omulimu munene nti nze akakuŋŋunta kendimu abamu bagamba nti naye muyizi kati wano kale akalulu okafunye naye osobola okutaayiza abanaakabba ne mu ekyo ekyakisaagala kwerabira mu rulings zino nti tukiyiseewo nti ndowooza NRM yatidde ne bw'obeera ggwe kati si byamateeka it's a political question kyandifaananye kitya nga probably 80% petition zonna zibadde successful kuba zibaddemu ebirumira already eba audit ku bo bennyini nnyini ndowooza ekyo nakyo kyekiwaaki rulings zirina gye ziwagamidde
ezigenda kuba determined. midday Zigenda kuba determined clarifying ekino twali weziwagamidde lwa nsonga ti petitions ziva mu area zonna mu Uganda bagenda basengekamu ne bakola research ne bazuula ne balyoka bagaba nkubulire nti ewaffe kyebakola kiri kimu as simple, it doesn't need rocket science okubuuza nti Kakooza nembidde ani ayogera amazima the honorable Kakooza leka malize point niba babuulizaawa tewali muntu gwe tukumanyi ngaomusajja ayogera amazima naye tewali tribunal ya cross examining witness yenna nedda ffenaffe twakibaddemu nga tuwoza nakibaddemu nga mpoza anti twogera ku byamusango saagala ogambe nti ennyama ewuuma nnyo nga togiriyo bw'ogamba n'ogyongerayo ku lwokutaano n'ogyongerayo ku wiiki eddako ate bonna olinayo judgment emu ng'erina erinnya ly'omuntu gwe babuuzizza kamalize point nti okubuuliriza kwabo be bawadde okubuuliriza balina method nyingi ze bakozesa emu ku ezo information gye nnina bw'ogamba waba nti ekyalo kyange kye nnina ekyekanyogoga gwe awaabi nti saafunyeeko kalulu bakyusizza okwo ku kyalo kwennyini kwe bagenda kiri simple teri ruling yagiddemu ekyo kati lwakuba kati gwe muli olowooza ekintu ekirungi naye si kye baakoze bateeka okuba nga bakikoze polling station buli yawaabye nti banzibidde ku polling station eno banzibidde ku polling eno baabikoze muziddako zino ezasoose nga tebabikoze kakati waliwo ezafulumye zonna baveeko mwebale bakama bange nja kuwumbawumba program ono agambye munakyalo bali kutuweereza nze Mutebi Haman ndi w'Emwera Busujju abeesimbawo mu kamifu KNRM bebamanyi kye baaliko kyova olabe Mubende bwe babivaamu ntumidde nnyo mukulu Sempa kale weebale njagala nsomeko message wano nyingi zenna eza WhatsApp nyingi nnyo njagala nsomeko ezimu ono yani ono good evening mukulu Kaloli I'm watching, but today's panel is the best in the past 8 months of 2025. Kind regards to George Allen of Nabweru. Webale nnyo Kompa Max. Charlie Gonza, agabe good evening munakyalo. Mbambi nebaza abateesa bonna. Obi obwabadde mu BMP, webabadde nemba kansala. Twetereezenga NRM. Charlie Gonza Jennifer, NRM flag bearer. Yabbiddwa ow'Ebukesa ngirabye ngisomye yabbiddwa kati bw'omwanjira omusangano nga nemukyalo kya Ligonza oyongerezaako nti ow'Ebukesa yabbiddwa kati akalulu ketugendamu kankwata babbi tewali kirala omuntu agamba kalulu ekali naye olina amaanyi agakwata omubbi akambe nti omubaka neyanza nnyo sewa webale nnyo mukulu muganda wange okuva enamirembe mukalazi webale kubeera puroguramu eno nogiwaamu amagezi n'ekirowoozo kyo nkirabye omwami Seruga kwendi obwedda nkulindiridde nze Ssenkungu Malu ndi Ziroobwe mwebale ebigambo ebirungi nga muteesa omwami Seruga munakyalo nze Magero Abbas ssentebe wa NRM owa Buto Pida zone bamunaanika kwendi nnyo nkwebaziza mukama wange kansembeyo bano ndowooza message nzikoleta mwami Seruga mwebale program gyebale emirimu nsaba ontuza obubaka bwange nga bannakiboga janosale tusaba nti wali omuwalawo wano tunamutegeera bulungi nnyo naye tulina kujja tusomesa muwalawo naye yesimbyewo kwenaremu ab'ekiboga nabasaba juzi tuddemu twogere mbakyazeeko mwekenyininyini mwogere ku nsonga ezo kuba nyingi nnyo njagala nja bukyaza mu program the disadvantages in open elections
are creating hatred in communities. Okutabukatabuka okw'ebyobufuzi kuleese okukyawagana ne violence. This is Sembus Ivan. Sebayigga message mpanvu bulala James ebusiika ntumiddewo ne mukasambidde nange nzaalibwa Kalungu. Ensonga enkulu ereese bino byonna mulimu empalana nyingi. Kale mukama wange mwami Matovu we balituweereza okubanga 15 omwaka guno kwolwo ku Lwokutaano okutuuka 17 ku Sande nabadde Mityana North mu tawuni y'e Mutetema ku mwoleso era nalabyeko ku manifesto n'ebirala z'abannabyabufuzi. Essegiyo njagala gimaliriza ekiseera ki manya ngera webali nnyo mukama wange munsasire bannange bakama bange njagala kusoma message zino ntonotono tumbe otyo Kaziba Moses tubawulidde naye mukimanye nti abayimba ennyimba z'emikwano tebamanyi mukwano era ebitundu 99 ku buli 10 oba butaagala nedda tibe baziyiya obamanyi kuyimba. Kaziba Moses era bagamba abawandiisi be balina idea. Munakyalo webale tuweereza musira gimazedde eno mwebale bakamba bange tuwumbe bakamba bange program. Kaakati tugenda kigambo ki tulaba bino ebiriwo ebitabuka mu kulonda bijja kweyolekera kyangu ne mu kulonda okujja butabirwanyisa okujja okulendera abala bonna nga beegaseemu. Kyetuba tukola programu zino tuyige tulabe kiki tulina okukola tetulina kukola ogenda mu maaso. Elections yinza obutaffecti you see problem weri nti abantu ffenna amazima gabuze. Kuba njaga nkubulya bano baganda bange babadde mu bululu ebyo bagamba ebyo abantu bennyini nga tukyusa constitution yaffe eya pata be baayogera ne bagamba nti abeesimbyewo n'abo abantu ne bagamba naye nkubuulire tukooye obululu bwa bokisi tusimbira yini abantu bagamba tukooye nti lwaki mu bukooye. First of all buli kositire ku kibiina. Ekyokubiri temuli mazima na bwenkanya. Ne bagamba nti omuntu ajja n'agamba olwaleero ekiro ndi wa Sserugga omulala n'agamba ndi Wambidde bonna abeesimbyewo omulala n'agamba nti wa Kansaani kaana wange omukungu kati bonna abeesimbye bali ku mulonzi ogwo omu kati batuuka mu bokisi akalulu ne kajja nga Mbidde afunye 5 Kakooza afunye 10 nga kanso omuganda nga agenda Masaka afunye 3 nga naye gwe gennyini ddala abantu 3 nga ne ku polling station kwotadde agent mu bokisi akaluwa. So kino kimwakoze mwalowooza kinaasingayo. Of course kyakendeezako kubanga olwaleero bazabadde petitions meka si 232 mu 2011 twalina petitions eza ballot 200,000. Kati abantu kye bagamba nti baagala kusimba mugongo baagala kulya emirundi Sempa abadde akiwakanya. No kyanjawulo abantu abamu abo bagamba mu pate bwe bayasalawo nti tuli bakika kyangu eno ze rules ze tugenda okukozesa ne muzisikiriza. Lwaki gwe nnyini gw'ogamba nti mpalana ku byalo mpalana ku byalo mu bokisi bo baali kuba bwe nazikuwanga n'ozirya esanga mu bwereere ali kikuwonya ngaga nti nakuwadde wagamba nga nakuwadde. Well nze kino kye natandise nakyo kubanga akalulu ffe nze effect ewadde nnyo kuba akalulu tekaggwa nga tetunamaliriza misango gya byakulonda. Agent gye mbaddemu emirundi egisinga independence kyenavudde ntandikira ku kya tribune eno teyinza kuba na independence nga Kamalabyonna takkiririza mu kuleka bitongole. Ensuubira twerwaneko kubanga eno tulina ekizibu kye twafunye mu bulamuzi mu misango gy'ebyokulonda. Waliwo abagenda okubba akalulu mbadde mu petitions nyingi
ezifaanana bwe zityo emu nje njogerako ng'ey'entebe ng'owokusatu tukimanyi owokusatu basobola okuleeta owokusatu ne bamulangirira nga yakulembedde kati kyovudde owulira the honorable Mukasambidde wagambye nti kufiirawo kukajjembe ffe ekyo kiwaki twakoze eggaali twakoze eggaali for example nze amaanyi kye nagamaliddemu vigilantes twesanze okwerwanako nti kati nafunye ab'amaanyi wakiri 15 buli kyalo byalo 125 ninako wakiri okufiiringa safe ninako wakiri ab'amaanyi 10 oba 15 osobola bafuga bonna yeggaali nina eggaali y'abantunkulaga anti kati bavigilantes abo be bagenda okututaasa nkubuulidde abantu bagenda kudduka n'obubokisi twabiraba wano ekawempe bigenda kubeerawo mu generation kuba kyobuuzizza tulina obyetegekera kuba bigenda kubaawo ekirala tugenda kuba ne ba returning officers bakyuse DR forms ne presiding officers bigenda kubeerawo niyo manyi lwaki ebyo bigenda kubeerawo bakimanyi ne mu kooti eno nga ze tubaddemu bajja bireetera opetitioninge nga mu bakandidate abasatu nga bwe kyali Entebbe mulina DR forms ezimu omu yekka yalina eyawuka ninaasigala nga ye meeya era bwe bugenda okubeera basigale nga bemupi batandise n'obyenyumirizaamu nti gwe genda mu kooti wagenda kubawo ensonga y'amaanyi olw'obujja ti gwe ojja bimalira mu kooti kuba bakimanyi ne mu kooti ojja basangayo ekyo kyentidde mu kalulu akajja bwe tutakyetegekera bantu bangi nnyo bagenda kuloozingira mu kooti but generally ekyokuyiga ebibiina ebirala kulaba nti nno tugezaako obutakoppa nkola z'abalala kubanga buli bwonakoppa ez'abano nfu kati ffe tukole enkola era twenyumirize mu zaffe kubanga ez'abano tulabyeko ebirumira ebizirimu tugende mu maaso ne programu yaffe nga ffe gye tukozesa mu NUP constitution tulina ate gwe kibiina wayinza okubawo ekibiina kirina mwakigula buguzi ne mugaa tuyina mbulira ebo promoters b'ekibiina kya NUP batano nina ekirala yatumalirize musikirike mujja bikola wali awasembayo balabala bamaze balamale okubala mukama wange wamasebo njenga tuwumbewo program ati bakuba kati bano bafaayo nnyo naye omanyi amateeka agafuga ekibiina kyebyobufuzi si semateeka si mpapula precisely Political Parties and Organizations Act egamba nti the decision of members of the party is sacrosanct. Yes. Wekasita oba nga musobola okufuna decision ne bwe tubeera mu kooti constitution eyo togiwaayo nga mateeka giwaayo nga annex kya bibeera nga bujulizi so tebikutawaanya onalibukako oba bayina oba tebayina naye Organization Act egamba muteeka okubeera ne internal democracy iyo era gye tugoberera eyo section 10 kati batuula ne bakkaanya baliwa basebamala ewamwe yabagobye qualifications kyawo tekuba kugoba kati omuntu atalina siniya ey'omukaaga tayinza gaa nti bangoba kuba pulezidenti wa Uganda eyo qualification mu kibiina kati olina basibira n'ebweru agamba toyinza kuŋŋaana kuba n'enkola gye nkolamu ensonga zange ng'ekibiina kakati ffe enkola yaffe ey'ekibiina gyetukozemu mujagazaaki enkola gye ngoberera mumukoleberera eyammwe mukulu Seruga onaluga kozo ono ayagala nze kunnemesa ate nga muwagira gwe abalonzi bo tebalina mutawaana tebamanyi tebalaba kiro bagenda kuba tebalina nnyo tebaba na ggaali naye obuzibu tebajja batiikingira akati ku mugongo banabatiikingira ate banayimirira abamu bali mu butebe mu bugaali akasuwa ka mugongo n'akaddamu kakalulu naye olabukakoza gwe weeraliikirire ffe kye twasazeewo kiri bwe kiti mu DP ffe abagenda okwesimbawo tetuteeka mu DP mokka ffe ffenna abagenda okuvuganya abo ababbi kuba kintu kyakuvuganya kino ekintu kigenda kuba kyakuvuganya bubbi era kyetwetegekedde omanyi bagamba bwe tusobola kati tuteekana mu bibiina byokka ekirevu ky'omusiru kwe bayigira okusala
ffe tetuli basiru tetugenda kukkiriza muntu kuyigira ku kirevu kusala ng'oyiga buyizi aa era ffe tugenda kuba naffe ne alliance zaffe era nga tulina ababbiddwa bonna bonna tujjanga bakuŋŋanya tubagaye temufaayo gwe tukuba kubaga tubasanze bakutte empologoma naye bagikutte mukira kakati ffe tuzze kukuba tubaga tota kankube bo tebamanyi kukuba naye bakutte omukira buli lwekiuka ng'agira bwati bibalemeredde ffe kati tugenda kuleeta miggo gikuba kakati kyetugendako ne bamuyizi kubanga bwe tunadda mu kututeeka ennyo mu bintu ebyo tubimalire mu kkooti ne kkooti nazo ezalondeddwa eyalonda nabaliera kati bijja kututawaanya tugenda kwesootinga era tulagenda okutuuka mu mwezi gwokubiri awo nga guggwako mwabizeruga tujja kudda wano ekyamazima tujja kuba nenkwagulo naye nga tulina n'okujaganya akimanyi ndi muwagizi we n'abantu b'emubende mbadde njogera nabo naye nandibilowoozezza oba bandibadde akalu kano ke tugenda basooka ne bakamubbamu n'ayitako mu bulumi oluvannyuma n'aguwangula oluvannyuma omusango oba n'aguwangula kubanga temwagaliza naye n'abaako ekintu kyayitamu n'asooka bamubbamu kati natulaba embeera gy'abaamu kati oluvannyuma ali ne tumubudaabuda naye oluvannyuma n'akakola ki kubanga engeri gy'atuvugamu mwami Kakooza ye kyendowooza nti ekituufu akimanyi bwe nali soma secondary nakolako mu taxi naye nayina driver gwe nakolanga naye nga nze nsika ekijje naye ng'ayina engeri gy'akutwalamu kwegamba nga avuga nnyo ng'aweeta amakoona n'agwayo ati kakati ng'ate bw'agwa ati ayagala naawe kondakita ogwoti nga bwogera era bogatyawo ssebo abo tututte era nga nze sibiso twali bakondakita babiri naye oluusi ng'atera nnyo okunnyimiriza kubanga simuwaana kimala ng'ayagala bw'aweta mpete okiwuli ate ffe ekyo Bashiru bakitutendeka mu diguli yange yasooka yali mass communication ne muganda ngoyo Seruga bakiyita truth hyperbole nti kati gwe bw'oba communicator oteekeddwa okuba nga tosobola kutegeera njawulo wakati wa mbuzi na ndiga olwo oba okoze omulimu omutuufu kati olaba Kakooza togenda mu ekyo wegenda ku mazima gokka era kubanga endiga oyogerera ddala nti eyo ndiga mwami Kakooza nsaba olindeko katono kubanga waliwo ebintu by'ojja okujja olungiye onalaba ombidde alina ekyokulabirako kyeyaleese nti omuntu naafuna obululu 2 ne bamwongerako 0 n'afuna 2 naye ssebe eyo ebutoloogo mugombola y'ekiruuma mukana akalu akakaggwa kyamaani wero C 5 ono ayina constituency emu eyagiwangula mwana waawo yafuna obululu 57 incumbent Ssentebe n'afunawo obululu 17 emabega we 17 ne bongerayo 11 kweyo polling station n'afuna obululu 10,117 naye kyegamba tufe tuba twogera wano oyinza okuwaniriza naye kino kyenjogera waliwo n'abantu ababeera awo aba polling station eyo nga balina ku TV kati nabaga nti Bashir gayogera mukadde waffe kyenjagala amalireko kuba kati senior citizen obudde bwange gw'obugaba senior citizen ono debate ennene gye tuliko wano tugamba mu myaka 4 ennyingo y'abalwanyisa ne mulejja myaka 4 ennyingo esooka gye tuli mu kwogerako ebalemye ebatwane mu nsiko tuli mu kudda mabega omukulu kamalirize yensonga lwaki tugamba nti oluusi ekinyusi kitulema okutuukako netubanga tudisikasinga symptoms naye ng'ate tulina kyetutakoze eki nolwekyo ffe twagala okutegeeza abantu era nange ntegeeza abantu sigenda kuva ku mulamu ogwo
ogw'okuba nti ŋŋenda kujja ku mulama gw'abantu nga be bali emabega wange nga bamanyi nti Bashir ne bwe tunaamusindika ajja kubeera ku ekyo kye tumwagala akole era akiyimirireko akikole ki kubanga tugenze ku mbeera y'okulowoozesa abantu nti omuntu bw'ojja emmere y'emu ku sowaani eya pulasitiika n'ogiza ku ya bbumba efaanana obulungi nti n'emmere eyinza okukyusa obuwoomi naye nga tasigala bwebumu ne bwe bayakaayo omunnyo era gusigala gukaawa kati omaliriza kati ndi mwenkanya oli mwenkanya basaba abantu baffe bamanye nti nkola ki wendi ono abadde anakyabuuza kyabalaga mukakoza wadde programu ewedde naye agambye nti mukulu kakoza don't be economic with the truth ebimu bijja amazima tubala muganiriza si kiri simple akalulu kaddi ngenda kuza omwezi sika next year kabya mukamu mu January tetusobola kuwakanira ebaagwa nti munda mulimu omwana tukyayogera kano primary ezaffe mu kika kyaffe mwe tutudde abagenda okukwatagana nabali bamaze okwesuutingamu era mwe yabagiddwa kikiwakitu tetunagibaaga kubanga otula mox oba tonayita kubanga mukama wange tugenda otula mox oba tonayita pieri abala bajja kubaaga nabo naffe tugenda kubaaga eyaffe wano era oludda tugenda kubaaga eyammwe era ajja kukomawo wano nga twogera ku yammwe gye mubaaze naye eyo electoral management committee gye yabaaze webala wakitibagambidde okujja wano abatumbi budde bamala obudde nsa n'abantu bakwebaza mukakoza webale kujja omwabakadde wabakadde omutoototo onya mukoma wange omulala mwami ofuna opondo naye ajja mubakadde aba Eastern Uganda naye naye mukadde mutoototo constitution egamba myaka bona mugamba nkaga naye mulimu nkaga mu esatu mwenna nkaga mu esatu anti ogenda okukulembera abakadde olina okubaamu nembavu naye ate oli anakulembera atya abakadde ngaawedde kati nzalimu owekitiibwa muyizi okukula programu eno nkulu sempawe bali kuva waffe emityana eyo wali omusajja ali mukwano gwange nnyo nga bamuyita Busagwa Busagwa gyali ng'akiikirira abalina obulemu ku disitulikiti naye njukira olumu mu kaluluke yali avuganya n'omwami omulala sijja kumwogera linnya Busagwa yatuula eno wansi nga tuli ku laale namugamba nti abaliko obulemu nga tuyiikirizibwa nnyo naawe eyeekoona obwekoonye ekigere webale producer wange webale mudigosi tukulinze waffe Masaka enkya ntuma muganda wange ono wamikayiira mundabire yayita bizibu enkya ngenda kubeerayo ebuddu neyoyitako mu Nyendo Mukungwe enje kuyitawo kabakuumera mwera